mu mawulire ge tulinawo wetwogerera nga si birungi eri omukulu amanyiddwa nga Yusufu Nsibambi ne banne bwe babadde batembeeta etteeka erimanyiddwa nga Protection of the Sovereignty Bill. Jjukira olunaku lwaleero nkugambye wenkoledde vidiyo eyo esembyeyo nti cabinet meeting emaze okuba nga etuula era nga mu lutuulo olwo bali mu kugenda maaso n'okuba nga batemaatema etteeka lino close by close, ekintu ekyabadde kigaaniddwa olunaku olwajjo. Kati okusinziira ku Government Chief Whip yavuddeyo n'ategeeza nti olunaku olwaleero omulimu bagenda kubeera na gumu gwa kuyita cabinet meeting babeere nga batuula ne mukama waabwe Jeno Yoweri Kaguta Museveni nga waali baddemu baliyitemu. Kakati wenjogerera waliwo ebitandise okuba nga bifuluma nga biraga nti ebintu si birungi eri abadde batembeeta etteeka lino oluvannyuma lwa pressure abantu ba bulijjo gye bataddewo, ebitongole bya Nakiwa bibitaddewo, n'abamu ku babaka ba parliament nga Leader of Opposition Honorable George Ssennyonyi n'abamu ku babaka abalala be tubadde nga tulaba abali emabega w'okulwanyisa n'okufuba okulaba nga kino ekiteeka tekiyita oba bbiiru eno ebbago lino nga terigenda maaso nakubanga lireetebwa. Olunaku olwajjo watuuse n'okubaawo embeera y'obunkenke n'okwagala okubeera nga abasajja bano bakubagana, era mwamulabye omusajja ono amanyiddwa nga Jonathan Odul ono gwolaba yagenze maaso n'okuba nga akwakkula akazindaalo ku ssentebe w'akakiiko akamu oluvannyuma lw'okuba nti ssentebe yabadde akwasaganya ebintu ng'alinga akubiriza olukiiko lw'ewakaawe so ng'ate lukiiko lw'ababaka ba paalamenti babadde baagala kuyita mu close by close bagenda ogireeta ogipresentinga mu paalamenti omulundi omulala olunaku olw'enkya nga bamaze okwetegereza biki bye bayisa. Kati ssentebe n'ayagala okuteekawo embeera olw'okuba bo bawagira buwagizi. Kakati olunaku olwaleero cabinet meeting etudde, ebiva mu meeting eyo tebinnaba kuba nga bifulumizibwa wabula mu ge twakafunawo agalaga waliwo kye bayita sweeping amendments eziyinza okuba nga zoolekedde okuba nga zikolebwa. Sweeping amendments ekigambo ekyo kifulumiddeko mu bye tusobodde okuba nga tulobayo ebitonotono ne ngamba kanzije mbere nga ngenda maaso n'okuba nga mbikuwa ne wetwogerera kati abakyagenda maaso n'okukuba etteeka bakyagenda maaso n'okweyongera obungi. Etteeka lino bakugambye abantu ebitundu nga 9 ku buli 100 bawakanyizza etteeka lino, naye ate abamu ku bakungu ba NRM abamu ku bantu ab'enjawulo naddala bansi bambi type bo bakyagenda maaso n'okutegeeza nti etteeka lirina okuyita. Olunaku olwaleero ne Katikkiro wa Buganda azzeemu okugenda maaso n'okuba nga ayogera ku nsonga ezo, n'abamu ku bantu abakulembera ebibiina ebyenjawulo ebibwa Nakyewa nga Miriam Matembe nabo bazzeemu olunaku olwaleero bazzeeyo ne basabumiitinga buto okulaga obutali bumativu ku tteeka lino erigenda maaso n'okuba nga lireetebwa ky'oyinza okuyita Protection of the Sovereignty Bill. Era bino si birungi nnyo, kyova olaba nga Yusufu Nsibambi atunula kyamuli etteeka litandise okumuwunyira ziizi abadde nga alitembeeta era ng'agezaako okulaga aba NRM ne General Kaguta Museveni nti musajja w'amaanyi nnyo era musajja waabwe nnyo. Njagala okutegeeza kano kabonero akalaga nti singa bannayuganda bagezaako okuresistinga ekintu kisobolera ddala okubeera nga kibeera resisted ate era ne bakigoba. Ngenda kuzzaako kemabega mu vidiyo eno gwa bimanyi bino jja bitegeera. Bills nnyingi nnyo ezibadde nga zireetebwa mu parliament nga bagenderera okubaako ebiteekateeka bye bayisa era emirundi mingi nnyo mu myaka egiyise bannayuganda babadde nga baresistinga ne bakuba bills zino ne zigenda mu maaso ne zisulibwa mu kasero ne zitaddamu na kuwulirwako. Ezimu babadde nga bajja mu clauses ezimu, kati nga bw'owulira lino lye bagezaako okuba nga bali kiika bajje mu clauses ezimu naye balekemu ezo ezisobozesa okuba nga omuntu gwe baba baagala okukwata bamukwata nga bamuggulako omusango. Kati nkuzizaayo kemabega ngenda kukulaga lisiti oba olukalala olw'ezimu ku bills oba amabago agabadde nga galeetebwa bannayuganda ne bagakuba. Oluvannyuma lwa bannayuganda okugakuba abasajja ne batya ne bategeera nti bannayuganda baba basazeewo ekintu kiba tekisoboka. Kakati ngenda kukulaga nti ne ku mulundi guno bannayuganda be bakyayimiridde wakati wa gavumenti ya NRM n'etteeka lino okubeera nga lisibwa newankubadde nga lino ku sipiidi y'ekika ekyagulu gye baliddusizaako bannayuganda bakyagezezaako okuba nga baliwakanya era oba oliawo wayinza okubaawo ekyenjawulo ekigenda okuba nga kituukikako. Naye nkugambye mugennaakalobayo waliwo ekigambo sweeping amendments eziyinza okuba nga zigenda kukolebwa, naye ate ekyewunyisa etteeka ddyo ensonga z'okwegamba okuliyisa bo tebakivaako wabula abalemedde ku kya amendments kubaako nongosereza ze bakola buli kaseera paka bwe banalireeta. Katujjewo akalango nga bulijjo nzije nkusomere bino obitegere bulungi nnyo, nkuzzeeko ko n'emabega nkulage bills ezibadde nga zireetebwa bannayuganda ne muzikuba abasajja ne batya ne bagamba katukireke abantu batusinza amaanyi.
ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira atanaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko okwate kade ka notification kakuyamba okubeera omu ku abo basooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ate ne tuba nga tutambula ffenna mu mboozi zino ze tugenda maaso n'okubanga tukutuusaako kakati njagala owulire nga sinnaba kubanga neeyongerayo era nga sinnaba kubanga nkuwa ekiwandiiko ekyo ekiraga amendments ezigenda kugenda maaso n'okubanga zikolebwa. Nina wano nnyinza omuyita sister waffe yeeyita Zaina from Luuka. Era ebigambo bye benjagala ntandike nabyo then oluvannyuma ndyoke nkutwale ku mboozi nga bwe njikuleetedde ogenda kuwulira. Ono agamba nti bannayuganda singa bayimuka ne bateeka eddoboozi lyabwe era ne bateeka okutya kwabwe ebbali ebintu bingi bisobokera ddala ogenda maaso n'okuba nga bikyuka. Wulira. It is the duty of every citizen in their best capacities to have validity in convictions of their political affairs. Quote of the day by Zaina from Luuka eyo gyenva. Basing on that quote, therefore, I reject the fake results and diversions aside the Akina Sovereignty Bill. It is none of my business, and I know those are just intended diversions. Edo kwenda okutola abantu kumulamu, ogwo kwenda enkyukakyuka mu Uganda. But I'm here to assure you, if I have simbula to refocused, that diversion, as I always said, diversion is best for people drop out who just did abacus and left it at that point. But to a person who understood nationalism and its related benefits, even on a gun point, is a strong nationalist and a freedom fighter. And the most common way how people give up on their power is by thinking they don't have any. But me, I believe we have powers and we can change this. So please, you and me out there, I and then chukachuka mu Uganda. These are just diversions. Tidi kutola kumulama. Reject fake results. Mugula snacks with chiola. Okitegedde agamba okusinzira ku ye nti zeno diversion y'okuleeta bill eno. Protection of the Sovereignty Bill. Nti erabika diversion. Agamba Zaina from Luuka ali ku TikTok okwo naye omwana asunzula ensonga ababitegera mujja bitegeera. Ndowooza abantu bwe batyo bagenda bavayo naye teweerabira waliwo abakwatibwa naye buli bakwata omu wameruka y'abalala ng'omutwalo mulamba. Kati mu ddakiika 0 ono aba amaze okusunsula ensonga n'ogenda maaso n'okuba ng'ozitegeera. Kakati wulira. Agambye nti biiro eno ekigendererwa kyayo ffe tuyinza okutunuulira biiro eyagala okuyisibwawo naye ng'ekituufu mulimu ne concept ya diversion nti mubadde mubanja nnyo akalulu Simon Yabaka mumutadde ku nninga mumusaba DR forms aziteeke ku mutimbagano baziteeke ku official website y'akakiiko k'ebyokulonda taziteekayo. Mubadde mutandise okubanga mukuba ekintu ky'okulayira kw'omukulu ebyo nabyo nsonga eri awo. Mubadde mubanja obuwanguzi bwa 2026 ebyo nabyo biri awo. Mubadde mubanja ba political prisoners kubanga abamu baliyo na mbumenyi bw'amateeka. Nakugambye gye buvuddeko twakulaza akatambi nga kooti enkulu yavaayo n'esattulula era neeyimiriza kooti y'amagye okugenda maaso n'okubanga ewozesa aba civilian era ne bategeeza ky'abantu bonna abaasibibwa emisango nga kooti eyo yagibasalira bateebwe wabula nga ne twogerera bakyagenda maaso n'okubanga basibwa. Kati ono agamba nti ebyo byonna bibadde byogerebwa byonna mbadde mu bidimandinga ng'abasajja balina okuteekawo ka diversion keeka okuleeta Sovereignty Bill eno eyogenda maaso n'okubanga ebuzaabuza oba oliawo n'okubajja ku mulamwa okusinziira ku ye. Kati we twogerera Yusuf Nsibambi eyawemudde omulonzi wenjogerera ebintu birabika si birungi ku saidi bitandise okubanga bimunyira ziizi. Lwaki abatandise okuvaayo ate kubanga jjukira basooka ne baleeta ebbago lino mu kusooka bannayuganda ne balikuba ne bali rejectinga ne balizaayo ne bakolamu amendments ne General Kaguta Museveni n'atuuka okulyegaana wabula n'amendments ze baakoze tebaawadde bannayuganda mukisa gwa kubiri kukomawo okuzeetegereza na kubategeeza nti nazo tetuzaagala wabula njagala okutegeeza abantu ab'enjawulo ebitongole eby'enjawulo institutions ez'enjawulo zonna era ne amendments ne riri amended nalyo baligaanye. Kakati abakulu kigambibwa okuba nti baleeta kye tuyita sweeping arrangements oluvannyuma lwa pressure egenze maaso n'okubanga ebateebwako. Kakati olunaku olwaleero kansooke nkuwa ebigambo bya Katikkiro abadde mu lukiiko lwa Buganda olukiiko olukulu olw'otuula Emmengo ku kizimbe kya Bulange ne bagenda maaso n'okubanga yayogedde ku nsonga nnyingi nnyo ez'enjawulo naye nze nsazeewo nkuwe kano kakwatiddwa mu kutu gwa BBS Terefayina naye ebigambo bibadde bingi nnyo byayogedde ng'ekyamazima adimandinze n'okuta
ba political prisoners Katikkiro wa Buganda wabula olwaleero kiriza nsooke nkuwa ebigambo bino byasembezzaayo ng'ayogera ku nsonga z'etteeka lino erya protection of the sovereignty bill. Obwakabaka bwa Buganda twawaddeyo ekiwandiiko kya mikono 6 eri ssaabawolereza wa gavumenti n'ensonga 9 kyabagiddwa ssaabawolereza Oweekitiibwa Bwanika. Era yayogedde eri ab'amawulire ku bbaga eryo. Ebbaga eryo bwe liyisibwanga bwe liri lijja kulemesa enteekateeka z'Obwakabaka ng'oluwalo, sente zisimisa amazzi eziva ebweru, abavujjiriza okuva mu bitongole ebyenjawulo, era liyinza n'okutulemesa okwogera ku ebyo gavumenti byebeerese. Police gavumenti ereeta enteekateeka nnyingi. Sebe bumala gawogera nga tofunye balukusa oba biki bakusiba bakola batya. Ate twawulidde ne bannabyansimbi aba banka enkulu gavana yennyini nga batulabula nti singa sente eziyingira mu Uganda zisibwako obukwakkulizo kiyinza okuyenjebula siringi olwate ebyamaguzi ne birinnya ebbeeyi, ekintu ekiyinza okuviirako ebyenfuna by'eggwanga okudobonkana, inflation mu Lungereza n'ebirala bingi. Emirimu gyonna Kabaka gy'akola, Kabaka alina okufuna olukusa wano wali. Ekirungi President Museveni yawandiise ebbaluwa nga yeesammula ebirumira ebiri mu bbago. Ebbaluwa mwagirabye. Kaakati ebimu ku bigambo Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga byayogeddeko n'olukiiko lwa Buganda ku nsonga z'etteeka, era agamba nti newankubadde nga General Kaguta Museveni etteeka yali egaanye oba yali esambye, ebbago lino yali esambye, naye ate wakyaliwo abalitembeeta era nga bo bagamba bakyagenda mu maaso n'okuba nga balireeta. Newankubadde nga bannayuganda bangi bawuliddwa nga balaajana era etteeka lino nga baligaana. Kakati Katikkiro bw'abadde ayogedde ku bintu bingi, wabula kankuweeko ebimu ku byo. Mu katambi kano muwulidde ng'agamba nti waliwo n'ensonga gavumenti zeegenda maaso n'okukwasaganya zitatambula bulungi oba gavumenti ebintu byekola nga binyigiriza munnansi nga tebajja kutukkiriza kubiddamu kubyogerako singa etteeka liyita. Era mu kulivumirira eyo ensonga nayo agyogeddeko. Ategeezezza gavumenti yandibadde erekerawo okukwata abantu n'ebateeka mu drone nti omuntu wabazizza musango agende maaso n'okuba ng'akwatibwa. Kino nno okwogera kwa Katikkiro okwaleero kwanjawulo mukko ku kwogera kwa Zengaawa kuba ku mulundi guno abadde ng'akuba ku mutwe. Katikkiro ayogeredde gavumenti ya General Kaguta Museveni for the first time nze okuwulira oluvannyuma lw'okufuuka Katikkiro ng'oggyeko biri ebyemabega. Oluvannyuma lw'okufuuka Katikkiro ekisooka y'omu ku baawakanyizza etteeka. Ekyokubiri adimandinze okuta abaana ba NUP abaasibwa. Ekyokusatu ategeezezza nti n'okuwamba abantu kulekeraawo. Omuntu osobola mutwalira mu drone nga talina na kiki kyakoze ne yeebuuza mwatwala edi mutwe nga mugamba nti yabba sweta oba yabba akasimu, naye ate omuntu tumulaba ava musimanya mu zibesimenti ajja awonyera laga atulugunyiziddwa omuntu abbye akasimu oba kalabbye sweta bw'atyo bw'ayisibwa. Katikkiro olunaku olwaleero okwogera kwe kubadde kwaleero nkugaba ebibadde bingi, naye ayogeddeko ebisinga obukulu ne ngamba kambi kusaliremu mukutu gwa BBS gukitukoledde ne guba nga gugenda maaso n'okuba nga gubituwa. Simanyi oba bano leero babala kaki oba babaze kaki, naye nga bagenze maaso n'okuba nga batuwa full speech eya Katikkiro owa Buganda. Ulira byayogedde ku nsonga ezo. Nsaba gavumenti okukwata abantu mu drone ne batwalibwa watamanyiddwa kikomezebwe. Ku mirembe gya Amini baakwatanga abantu ne babateeka mu bbuutu. Abantu bonna abakulu bakimanyi, abaana abato be batakimanyi. Obeera ng'otuddawo ne bakukwata, baatandikira ku Ssaabalamuzi Mulamba bamutwalira mu bbuutu ya mmotoka n'abulwako effiire. Kati okwata abantu mu drone enkola ye yaliwo ku mirembe gya Amini tesaana. Ku mirembe gw'Obote yali panda gaali, baagenda ne bayoola mukulu wange awo ng'ewa Mukwano waaliwo panda gaali. Mukulu wange yali asuula bugoloobi mu flat, panda gaali ne bajja ne bamuyoola ne babatwala mu kisaawe ensambi awo ne baleeta akasajja kalondobemu nti naabayeekera. Mukulu wange kamwetegereza ne kamuyitako. Yaŋŋamba nti kwolwe namanya nti Katonda gyali.
kuba yasala zataasa bakulu naye musajja wattu akola mirimu ate yakolanga mu kitongole kya gavumenti twabiraba kati tumulembe guno nti ate bayola abantu mu drone omwana ali awo asiika chapati muntu alidde wali bikibabuze bamukutte bakutta abakazi drone oba yasobezza bagende ku LC kubanga omuntu ayinza okusobya ab'ebyokwerinda bagende ku LC bagende nti omusajja ono yamenya amateeka yakwata omuwala egindi wali era obujulizi tubulina era ffe abazze omukwata ffe bagundi bajjeyo endagamuntu tumutute ku poliisi yawa negindi ekyo kikolebwa mu nsi zonna naye omuntu okujja okumuyoola obuyoozi mu drone abantu be ne batamanya gyali tekisaana mu kyasa kino ekyabirimu ekimu. Ebimu ku bigambo bya Katikkiro kakati nno teyakomye okwo kugambye olwaleero ebadde version ndala yayogedde ku Eddie Mutwe Edward Sebuufu ng'abuuza kiki kye yakola ekisobola okumusibya lino ebbanga lyonna ate nga n'okumusiba basoose kumutulugunya. Eddie Mutwe simanya yabba akasimu oba yabba sweta kakati sweta nandibadde kiki bannaffe Eddie Mutwe yabba sweta ebyokulonda nga bwe byaggwa tusaba wabeewo obutebenkevu obwannamaddala abwakwatibwa olw'obusongasonga obw'ebyobufuzi bateebwe kyova olaba tebasobola na kuleeta babate kubanga n'obujulizi obubaluma tebuliiyo. Eddie Mutwe simanya yabba akasimu oba yabba sweta kakati sweta nandibadde kiki bannaffe Eddie Mutwe yabba sweta awere nemba n'emisango bamukuddemu amannyo bakoze batya lwaki tebamuta okulonda kwaggwa bali n'omufaaza baali bamukutte Masaka omufaaza nti yafunye ssente oba bye bino bye bagamba obujulizi buli luddawo obumuluma father bamuyitaani father Sekabira ne bamusiba mu kkomera kati omusosodooti ne bw'ogamba obugambi bishop ti omufaaza oyo tumwagala ajje ku poliisi buli wiiki mu bakatoliki bafaaza abo mukama waabwe ye bishop kyayogera tebakiddamu mugamba ajje ku poliisi buli wiiki ajja kujja omusosodooti oba kale abeere mu kigo tavaawo naye omusosodooti ng'oyo alina okusoma emmisa buli lunaku buli ku makya mu mateeka gaabwe asomera atya emmisa mu kkomera abalala batwalibwe mu kkooti bawozesebwe babaweeko obujulizi n'abakyanoonyerezebwako kubanga gavumenti bwekkwata bayinza okukwata nga wakyaliwo bye banoonyereza babateeka akalu ka kkooti banoonyereze awatali butebenkevu bwa nnamaddala tewabeera nkulaakulana n'abantu tebasobola kukolagana bulungi buli omu aba yeekengera munne. Ye version ya Katikkiro wa Buganda olunaku olwaleero bw'atyo bw'ayogedde naye nga bino mbikuwadde lwaki nti asinzidde ku tteeka lirya protection of the sovereignty bill nti oba oliawo bwe banaaliisa n'ebyo tujja kuba tetukyasobola kubyogerako kati ndowooza oba oliawo n'asalawo kabyogere oba oliawo bina agenda okuyita ebyo nga tomanya tusobodde okugenda maaso n'okuba nga tubyogerako kakati wuliriza tukyagenda maaso n'okuba nga tutambula ensonga zigenda maaso nkugambye bamaze okutuula oba wenkoledde akatambi kano nga bakyali mu cabinet meeting bagenda maaso n'okuba nga bayisa oba bateekawo embeera ey'okulaba butya bwe bagenda okwamendingamu etteeka lino ekintu nsibambi kyatayagalako yadde okuwulira era buli wawulira ku kigambo amendments mu tteeka lino kimuyisiza ddala bubi kubanga ye ayagala genda maaso nakusigala nga bannayuganda bajja kukwatibwa olw'okuba baamunyiiza oba oliawo tebaamuwa kalulu mu bitundu by'e Mawokota North n'atagenda Makota South n'atagenda maaso nakubanga akomawo kati ebikonge n'abamu ku babaka ba Parliament n'abantu ba bulijjo bakyagenda maaso n'okubanga bateekawo embeera Parliament egende maaso n'okubanga batuula okuyisa etteeka lino nga bamaze okutegeera newankubadde nga olwedde baategeera dda nti abantu etteeka lino baligobye kati nfunye ekiwandiiko wano ekyongera okugenda maaso n'okukakasa oba olwa pressure obunkenke bannayuganda bwe mutaddewo naddala nga muyita ku mikutu gino egy'enjawulo naddala omukutu gwa Red Zone TV n'emikutu emirala kigambibwa nti government makes sweeping amendments to protection of the sovereignty bill 2026 ahead of Tuesday sitting of parliament. Wano boogera ku amendments ziri ezaakoleddwa
General Kaguta Museveni we yatuuse n'alyegaana ne balikuwata ne bayise ne bakolakolamu enkyukakyuka wabula kati kino ekiwandiiko ngenda kikusomera nkutegeeze amendments ezo ze bayise sweeping amendments bannayuganda bakyazigaanye kati nga kino kyekimu ku ebyo bibawaliriza okutuula mu cabinet meeting nga tebannaba kukwata bbago lino kubeera nga balikomyawo bakyagenda maaso n'okwekebejja ebintu bibatabuseeko tebamanyi kiki ekigenda kuddako. The government has made sweeping amendments to the controversial Protection of the Sovereignty Bill 2026 ahead of a plenary sitting scheduled for Tuesday 5th May 2026 at 2 p.m. nti government ya Uganda yakoze ennongoosereza ez'omuggundo bakoze enkyukakyuka mu tteeka lino erya Protection of the Sovereignty Bill nga beetegekera okulikomyawo mu Parliament for the second and third reading bagende maaso n'okuba nga bali ddamu okuliteesaako oba okulikubaganyako ebirowoozo sinakindi okwagala okulikako okuyita. Among the amendments is the ditching of the proposal that would have classified Ugandan citizens living abroad as foreigners and the narrowing clauses critics said were broad enough to criminalize ordinary association with the foreign entities. Tezimu ku nkyukakyuka ezaakoleddwa bannayuganda ne basigala nga si bamativu nazo era ne basigala nga bakyadimandinga etteeka lino. Bannayuganda bo tebaagala tteeka nti mulikolemu amendments. Bo bannayuganda basaba ekintu kimu, etteeka lisuulibwe teriyita terina na kuteesebwako kubanga bakugamba ezimu ku nkyukakyuka ezaakoleddwa mbu kwe kukyusa definition ya foreigner n'okukyusa obumu ku buwaayiro obadde bucriminalizinga omuntu yenna ne kye bayise ordinary association enkolagana yonna ne weeba nkolagana ntonotono n'eri omuntu yenna gwe bayise foreigner oba foreign entity kakati gwe ekibadde kikufuula foreign agent mbu bye bimu ku ebyo byagenze bikyusibwamu. The Attorney General Honorable Kiryowa Kiwanuka presented the proposed changes on Thursday 30th April 2026 before the Joint Parliamentary Committee on Legal and Parliamentary Affairs and the Defence and Internal Affairs Committee. Lawmakers continued scrutiny of the bill. He appeared alongside the Minister of State for Internal Affairs, Honorable David Muhoozi. Nti kati bino zino enkyukakyuka zaakolebwa mujjukira omukulu Kiryowa Kiwanuka akatambyako nakabawa newankubadde abamu obutambi obwo temubulaba bumalayo nabawa akatambyako ng'enkyukakyuka ezo ezoogerwako zaakolebwa Honorable Kiryowa Kiwanuka oba zaakolebwa bo wennyini abaali batembeeta etteeka lino then Kiryowa Kiwanuka Attorney General najja n'agenda maaso n'okuba nga asoma changes ezo era bwe yazisoma ne tugenda maaso n'okuba nga tuzitegeera. Kakati wano bakugamba bannayuganda bazigaanye kyokka nga ne former Attorney General ali omu ku bannayuganda abaagugubye ono Mwesigwa Rukutana yagambye ekyamazima eno bill mugi withdrawing nga bw'okalaba wano. Bakugambye former Attorney General Mwesigwa Rukutana ask government to withdraw sovereignty bill naye yegasse ku bannayuganda ebya amendments agamba ffe tetwagala kumanya twagala bill mugi withdrawing temugenda maaso nakubanga mugiyisa. One of the most significant reasons concerns the definition of a foreigner. In the original draft, the bill listed a Ugandan citizen residing outside Uganda among persons to be treated as foreigners. That clause has now been deleted. Nti ezimu kweza enkyukakyuka ye yali definition ya foreigner era nga mu draft eyasooka eya bill kwe kubeera nti omunnayuganda yenna abeera ebweru w'eggwanga kugamba nga ali ebweru w'ensalo za Uganda yali afuukirawo foreigner automatically ako kaasuulibwa we twogerera ng'ako tekakyalimu nga bagamba nti eyo baakola amendment. Under the amended text, a foreigner is instead defines a person who engages, undertakes, supervises, controls, finances or subsidizes the activities specified in Section 2 and includes a non-Ugandan citizen, foreign government, diplomatic missions, corporations registered outside Uganda and international or multinational organizations. Nti uliriza nti newankubadde baamendinze ne bakyusa definition ya foreigner ne foreign agent kati mwene eri amended omuntu yenna ayengaginga ali supervised oba oyo yenna controllinga finances n'ebirala bifaanana bwe bityo activities zonna ezeogeddwako mu kawaayirako okubiri oyo ajja kubeera mugwira n'abatali bannayuganda
abali ebweru w'eggwanga zi gavumenti ez'enjawulo ebitongole ebyenjawulo corporations eziri registered outside Uganda international multinational organizations n'ebitongole ebyo ebyensi yonna ebiri ebweru wa Uganda be bagenda okutwala nga ba foreigner. Kaakati gwe agent wa foreigner osigadde etteeka likukwata naye nga ku luno likukwata bulala nti kati era still okukolagana n'abo be bakumentioningidde ojja kuba oli agent w'omugwira. The change follows public criticism that the original wording risked branding Ugandans in the diaspora as outsiders, despite retaining citizenship rights and contributing heavily to the country through remittances and investments. Concern about the bill's intent had been raised before the joint committee by the government agencies, the academia, civil society players, and Ugandans living in the diaspora, among others. Kakati muzina enkyukakyuka ezaleeteddwa era stiru biringa ebikyafaanagana newankubadde kakati munnayuganda abeera ebweru w'eggwanga ye kale ayinza okuba nga yaggiddwamu. Kati ezimu ku nkyukakyuka ezo ba amendments ezaakoleddwa bo bagamba baakoze amendments naye n'amendments zennyini bannayuganda bagamba tebazikkiriza. Wabula waliwo ebigambo wano bye ngenda okukuwa eby'omukulu oyo Dongooto yagamba mubaleke baliyise kubanga be basinga okuliraayinga ku ssente eziva mu bitongole by'ebweru mboba oli awo be bajja okwavuwala n'ebirala ebifaanana bwe bityo naye bannayuganda bo bagamba nti tujja bireka baliyise bajja kgenda maaso n'okuba nga bba amateeka tegabakwata gatandika okulondobamu abantu ab'enjawulo ebitongole eby'enjawulo ne bantu sekinnoomu bakyagenda maaso n'okuvaayo okuvumirira n'okugaana bino ebigenda mu maaso. Ngenda kutandika ne Imaamu Kasozi mumujjukira luli ng'awa submission ye era nga y'omu ku baawakanya ne ssekuwakanya yenna etteeka lino ng'abannyonnyodde ensonga z'obusiraamu. Kati bw'abadde ayogera ku kibaluwa kankiyita ekibaluwa oba ekiwandiiko General Kaguta Museveni kye yafulumizza ng'ayaga nti ye etteeka alyegaanye, Imaamu Kasozi yamugambye nti kale ekibaluwa ekyo oba ekiwandiiko ekyo kyadde kigenda eri bazzukulu bo nze siri muzzukulu wo okusinziira ku myaka kale kankitwale nti oli mukulu wange naye kankuwabule oleme kukola nsobi kubanga ekyamazima kyokola eno nsobi yennyini. Naye ebigambo bya Imaamu Kasozi sisuubira nti waliyo munnaddiini yali abyogedde bwe bityo oba asobola okubyogera ng'ebya Imaamu Kasozi akasajja kaakalubye. President Sebo nze obutafaanana bano kubanga ebbaluwa yo yabadde y'abazzukulu nze siri muzzukulu. Bwe nzirira emyaka gy'olina nentoolako ejange obeera baaba wange Sebo baaba n'omutwe akuwabula mu sipiriti eyo mwe nkugambira leeta etteeka lyo oswaze bali naye bw'otalireeta ate ne basigala nga batwala lino mu maaso lyeweegaanye kitegeeza nti liryo. Tutya nnyo okwogera ebintu ebimu bye tumanyi naye ekituufu kiri nti mu mutima gwo abazungu bakita your heart of heart omanye abantu abasatu be watuula nabo ne mubaga etteeka lino nga ne Attorney General taliiko. Abasatu 1 2 3 bonna obamanyi n'ebye bakugamba bano bewawa obimanyi. Ebyo nkikubuulidde tegeera nti nkimanyi. Bannayuganda amawulire bagatuleetera kubanga nabo balumwa naye lwokuba bakutya kati ffe abakuwa ekitiibwa nga tetukutya kwe kufuna amaanyi agakugamba kuba bali balaba ensobi naye olw'okutya nga bakulima nti bakuwa ekitiibwa ffe tetukutya tukuwa kitiibwa kyetuva tukugamba bino. Njagala okugamba nti kiki kyetwogedde olwaleero ekisooka nti ebbaluwa pulezidenti yeeyogerera yokka n'olwekyo etteeka eryo ndolimu ebituli. Ekyokubiri ekituukiddwako ekigamba nti etteeka lino ebyo bye bagamba nti bakyusizzaamu balitereeze byo byennyini biriko ebirumira era byamenye enkola gye bakolamu amateeka. Kyova olaba bwe bagamba nti bakyusizzaamu bye bakyusa tebabireese ate katugamba bano bamaliriza ku ki? Abantu abasomesa ebyobwongo babiyita logiki bagamba nti omusingi gw'osimye bwe guba mukyamu n'amatafaali ne siminti gw'okozesezza okuzimba ebisenge nabyo nga bikyamu tosobola kugamba nti ekizimbe ky'ozimbye ekituufu. Mu luzungu mu lufuufu kye bagamba nti if the premise is wrong or false and the statement is false the conclusion cannot be true. Eyo logic kyengerageranyizza ku nnyumba
omusingi bwe batasimba gwa kalina empagi nga tewateekamu emitayibwa gimala siminti tewakozesa mutuufu tosobola nti ekizimbe ekyo kyenzimbye kijja kuwangaala. Imaamu Kasozi omuwulidde mu bigambo bye era agezezzaako okumutegeeza butya nti jjukira omukulu yavuddeyo n'ategeeza nti yetteeka yesi bw'ati bwe yalibaga kwegamba mbufunze ng'alinga alyegaanye nti si lye etteeka lye yayishuwinga oba lye baazimba. Kati Imaamu Kasozi amugambye kati twagala kale obaswaze kubanga Imaamu Kasozi nno abadde ng'akuba ku mutwe era abadde ng'amutegeeza nti ssebo olimba byonna ebikolebwa obimanyi bw'oba nga tobimanyiiko tusaba olwete eriryo okole eriryo kale liswaze bano abaakyusizza mu eryo gwe yobadde ogamba nti lye waleese kati tusaba gwe leeta eriryo ddamu opulizentinga eriryo liswaze bano boogamba nti oba oli awo baleese etteeka amini bakyusiza mu tteeka lyo ate nga n'ekyo nakyo guba musango gwa naggomola era ebeera treasonous case singa kibanga bwe kityo bwe kiri. Kakati Imaamu Kasozi amugambye nti ekyo kikyuse. Kakati ate ye Odongoto ono naye yaliko omubaka wa parliament side ze Aru side ze mu Northern Uganda yagamba nti nze mbagamba bannayuganda muleke abasajja bano etteeka baliyise. Tola nti bannayuganda mufuna ssente ziva ebweru abamu mufunayo koka data ne bakusindikirayo emitwalo 10 n'ofuna data n'abalala naye obwo busamambiru abasajja abali mu gavumenti bafuna ssente. Kati singa etteeka lino linaayita ate ligenda kusinga kukosa bo ndowooza wano y'ensonga lwaki mulimu n'abamu ku babaka nga ba NRM nga nabo balabiseeko babawuliddwako nga nabo balinga abawakanya etteeka lino ekintu ekiri so surprising era bannayuganda bangi bakyewuunyiza okulaba nga waliyo n'ababaka abava ku sayidi ya NRM nga nabo ssebo bali mu kuwakanya era nga bagamba nti ebbago lino lisuulibwe ku mulundi guno kyanjawulo mukko. Ndowooza pointi y'Odongoto wano wayinza okuviirayo ng'akugamba nti oba oli awo bano bakikola bwe batyo olw'ensonga bamanyi ebyobugagga bye balina ebweru w'eggwanga ne connection ze balina be bagenda okusinga okufiirwa. If I were a hardcore member of opposition, I would be encouraging the government to pass this law because this is the law that would make this government come down on its knees. Because there are some people who are surviving on money on international remittances. There are people who have nothing to do with the government. They just use government roads and avoid police stations. Their uncle sends $2,000 every month from New York and they buy food, they buy matoke, you know. So the moment this law passes and we cannot receive money from Canada, from America, from Britain, and the government cannot provide for the citizens, these are the very people who will be hungry and walk to the streets. Because if I have nothing to eat, there are some people who are hangers on around the president. They are connected to the president by reasons of consanguinity and friendship. They look for what is happening in government, then they add theirs. So this bill, what the president intended, is now not what is before the committee. This is treason. Someone added their things into the bill. So we have those who are well off. They are well positioned in this government. They are very rich. They own houses in Kololo. They own apartments in Naguru. They understand how the state works. And then they put their things. So someone should be held accountable. That why is it that the original bill, the president was saying, who is touching religious institutions? How did it smuggle itself in the bill? We have situations where people are appointed ministers or RDCs. At the time of typing, some people get out of the list. When the president has already given a list that type, then they just smuggle and put Kwezira. And the president at 82 years old, you have 200 letters to sign on behalf of the state. He signs, then later they hear, hey, Kanari is a resident district commissioner. Who made him? So we have situations where even the president doesn't know. I stated last week, and I want to state now, Honorable Kwezira, sovereignty is not Odongoto, an international sports lawyer based in Madrid, bringing $1 million and going to report to RDC that have brought the money. No. Sovereignty bill should cater for ministers taking Uganda's money and owning properties in London. Yes. I know ministers with property in London. I know ministers with properties in the US. They take our money and they go and build in the US. The sovereignty law should cater for that, not money coming in. Dollars is a very scarce thing. If I can bring dollars here and I'm not going to kill anyone, I'm not interested in politics,
I'm just bringing the money here home. The home where the imperialists were taking slaves, they were taking ivories, they were taking what? If I can reverse that trend using my own magazine, it should not be a problem to Uganda government. Okay. I've seen people engaging me online that it causes inflation. No, I did economics at university. Bringing dollars here cannot cause inflation because the dollar would become money and the rate of the dollar against the shilling would drop. So those who are bringing dollars here, as long as it is not for terrorism, should even be given medals. At Bank of Uganda, the governor Bank of Uganda, did a commendable job. Yes. Did a commendable job. Actually, that is now the last stroke that broke the back of the camel. Why all of a sudden is he getting the headlines and everyone is saying, he was the game changer in this bill all of a sudden? I mean, but he was. Before the presentation by the Bank of Uganda governor, there was submissions from the Financial Intelligence Authority that did touch on the economic impacts of this bill. Yes, but you see, the governor Bank of Uganda has been appointed by the president. So it makes more sense if someone who is appointed working on behalf of the president is saying, no, this is not right. So I think BOU did it and they explained simple economics. And Canary, my belief is, let them tamper with political rights. Public Order Management Bill, don't assemble without police permission. That one Ugandans may be united. Let them tamper with religious rights. Maybe Ugandans may not be united. But to tamper with economic rights, that every money that enters Uganda, the government should know. You should report to government. Any amount beyond 400 million, you should report to government. If not, you'll get to prison. I think that affects the engine of the economy. And now, even before the bill has become into law, they already shockwave. Ebigambo bya Honorable Dongoto era ye muwulidde ng'agezaako okutegeeza nti biiro eno yandibadde ereetebwa enga bw'eba ereetebwa yandibadde etagetinga political sector kwegamba nga wawulira amateeka agaleetebwa Public Order Management Act n'ebirala ebifaanana bwe bityo naye ate kino kye baleeta kya ssente era yagambye mubaleke singa abadde wa opposition mukadde kano simanyi oba si wa opposition yagambye if I was a staunch member of the opposition yandibadde aleka abasajja bano ne bayisa etteeka lino kubanga yagamba tukimanyi bulungi nnyo era atuuse n'okukola statement nti ye ayina abakungu b'amanyi mu gavumenti nga ba NRM bali ku sayidi eno ereeta etteeka naye nga bafuna ssente okuva mu baanko baabwe abali e US bafuna ssente okuva mu bibuga ebyenjawulo abali mu ggwanga lya UK abali mu mawanga agawa be basinga okufuna ssente zino kakati agamba lwaki mwereega nabo muleke bayise etteeka okusinziira ku ye era bino ebigambo by'owulira mbikugamba okusinziira ku ebyo byagenze mu maaso n'okubanga awa era yabadde akyaziddwa ku mukutu ogwo n'agenda maaso n'okubanga ate ayogera ensonga ezo nga bwogenda maaso n'okubanga oziwulira bamuyita Odonga Oto yagenze maaso n'okubanga ayogera ebyo ekyewunyisa nkugambye bannayuganda etteeka baliganye naye abaagala okuliisa bo bagamba tujja kuliisa ku mpaka this is going to be forcefully bagenda kuliisa forcefully kino kigenda kubeera kya mpaka oba twagala oba tetuwagala General Kaguta Museveni etteeka yalyeganye Imam Kasozi amugambye kati engeri gye wali eganye tubadde tusaba opresentinga eriryo liswaze eri abano enkyukakyuka ze baakoze owulidde Odongo Otonga akugamba nti kino kirina treasonous okubanga oli aleese etteeka ate ne babaako bye bongeramu kati bano abalina bye bongeddemu balabika balina ebyabwe bye bagenda maaso n'okugenderera okulaba nga biba kakati agamba bwe biba nga ddala bwe bito we biri lwaki ono tabaleka lwaki temubaleka ne bagenda maaso n'okubanga bayisa etteeka lyabwe Miriam Matembe eyaliko Minister wa Ethics and Integrity ayongedde ogenda maaso n'agatta ku submission ze yakoze gye buvuddeko ayongeddeko n'agenda maaso n'okubanga awa submission endala era ye abadde acomplaininga ku speed etteeka gye ligenda maaso n'okubanga likolebwamu the speed at which this bill are being pushed as if it were a matter of life and death should open your eyes and it signals underlying danger activist ono ate nga yaliko Minister of Ethics and Integrity agambye etteeka lino lirina okubeera withdrawn si lyakwamendinga wabula likyusibwe Dr. Miriam Matembe agenze maaso n'okubanga addamu okuwa submission endala olwaleero luno Because that's the type of leaders who, if they could not listen to Uganda,
Ugandans, it means their ears are what? Closed, clasped, and their eyes are closed. And we shall continue to try to open those eyes and ears for you to listen to us. Point number 2. For me, the speed at which this bill is run with to pass as a matter of life and death should open our eyes, we Ugandans. Because anything that is to be done as a matter of life and death, know that behind it there is more danger than the thing itself. And there is greed, and there is personal interest rather than the interest of Ugandans. For me, I have asked this question, and I want all Ugandans to join me and ask, what is it that has threatened Uganda with such immediate destruction all of a sudden to call for enactment of a law which is more dangerous than protective to this nation? What is it, you people? You ask, let them tell us. Me, I thought when the president came out to talk, I thought he was going to tell us that danger that we are facing so that we join and embrace, protect ourselves from that danger. But instead, you know what he said? And if I'm allowed, anyway, me, you have given all the details to me, I can say my mind. I was not shocked anyway when I saw his statement. Because for the last 40 years, I have seen our president as a leader. Anybody can prove me wrong if you had never had him accept personal responsibility as a leader. Dr. Miriam Matembe yaliko minister wa integrity, ethics and integrity mu government yennyini eya General Kaguta Museveni, naye nakugambye ono yatuuka okwawukana ne government eyo mu mwaka gwa 2025 bwe bali bakyusa ssemateeka nga bajja ekkomo ku bisanja presidential term limits nga bazijjawo. Miriam Matembe yabagamba nedda eno government sibye bino bye tulina okukolera abantu, so n'olwekyo sigenda kubeera nga nkontinuinga bwatyo nadda ku ludda oluvumirira oba olwadvocatingira enkyukakyuka n'eddembe ly'obutumu gwange lya Uganda. Kakati n'abalala bagenze maaso n'okubanga bawakanya Miriam Matembe guno sigwe mulundi ogusoose, ono akoze submission ndoze neringa yakusatu gyevuddeko nakuwadde akatambi naye nga lwe yayogera ebigambo ebirala ebikankana era ku luno yababuuza n'ekibuuzo nti kakati mugamba mu protectinga sovereignty obwetwaze oba obwetengereze obw'eggwanga erya Uganda, naye ate amabanja ge mwewola n'ebirala ebifaanana bwe bityo biraga nti eggwanga erya Uganda lyatwalibwako dda obwetengereze bwali. Ojjukira Uganda ebwanjibwa ebbanja lye nazze ne nkugamba gye buvuddeko oba ng'obadde otugoberera. Kakati wuliriza bino, ngenda kukuzzaako emabega nkulage bannayuganda bwe muvuvuba ne mugaana. Tulabye bills nnyingi ezibadde nga zisuulibwa olw'abannayuganda okuteekawo embeera. Wuliriza. The sovereignty of Uganda was sold long ago when you engaged yourself in heavy debts which are supposed to be paid by our grandchildren, by our children. The sovereignty, you are slaves to other nations where you borrow money. Now what sovereignty are you now relating to sovereign Uganda here? Go and fight the debt and free Uganda, and the sovereignty will be there. Please don't shut up and close Ugandans. For us as Ugandans outside there, we cry and mourn for our nation. And when you came out with this bill, the hurry, Kwago called it fast tracking. Me, I'm not good in those English. I speak the local one. May I say the hurry, the speed with which you were running with it created an impression in our hearts that there must be ill intentions behind the bill. And that's why we all raised and said, no, enough is enough. We must talk for ourselves. We must discard the fear and come out. Because some of us, the word of God says, if the one in me is greater than the one in the world, why should I fear? Now, having said that, thanking you for allowing us to talk to you. Since you are representing the whole parliament,
we want to appeal to you. We want to appeal to your heart, to your emotions, to your conscience, to know that Uganda is for all Ugandans. All Ugandans. I don't want people to say the opposition said this, the other opposition. When it relates to Uganda, the law that is being made, Ugandan citizens should be central to that law. Whatever law, whatever policy, whatever things, whatever procedure, your focus should be Ugandans as human beings, not Ugandans who are in the other party or the other party. The other parties come and go, but Ugandans live. Uganda is for Ugandans. Put it central at the center of your heart as you go to make this law. Really, you are not hearing from, you all know, each of you knows what this law will make. It seems to be aimed at particular, specific individuals, but in the end, it will cover all of us. I want to pray that God may reveal himself to you, members of parliament, because we have nowhere else to go except him. That's why we are calling upon him to visit all of you in your parliament, so that he may agree with us that you reject this bill. Amen. Because there is nothing good in it as of now. Because if you were to amend it, maybe you will just erase it. And so we are praying for you. That the Lord may visit you specially to redeem Ugandans from this patronage and enslavement of Ugandans to become helpless. Thank you very much. Chair. Ati ebyo Nsibambi alabika yetabiwulira. Taliimu kabuntu, taliimu kye bayita sense of humor. Naye ng'ebigambo bivudde wa Dr. Miriam Matembe yaliko minisita agamba ye talina walala wa kubaloopa kagende wa Katonda bitambulire eyo waakiri y'anaagenda maaso n'okuba nga abatereeza musobole ogenda maaso n'okuba nga mulekeraawo okukola ebyo bannayuganda bye batakkiriza ate bye batayagala. Kakati nga wenna kugambye tulabye bills nnyingi nnyo ezibadde nga zireetebwa wabula bannayuganda ne bazirejectinga ate era ne zigenda maaso n'okuba nga zigaana. Kati eno bill newankubadde bayinza okugiyisa ku mpaka naye ekkiriza obagaana bannayuganda bagikubye. Era singa bino ebintu byano bibadde bikola ebadde talina nakuddamu kulabikako ku fulo ya parliament. The Constitutional Amendment Bill 2017 mugijjukira. It was withdrawn after massive public resistance. Eyo bill emanyidwa nga Constitutional Amendment Bill on land. Onsonga z'ettaka. The government proposed amending Article 26 of the Constitution of the Republic of Uganda to allow it to compulsorily take over private land for infrastructure projects before compensating the owner. Mujjukira government yali erese teeka, yali erese bill bebbago nti bamendingo babakyuse semateeka y'eggwanga lya Uganda akawaayiro article 26 nti jukira article eyo ekkiriza munna Uganda okwowuninga ettaka nti era government bwe baya kukolako project yonna omuntu amalenga kuliyirirwa. Kati government yali erese bill nti etteeka eryo likyuke government nga webe yagadde okukozesa ewantuwo nga teyeetaga kumala kusasula ng'egenda maaso n'okubanga ekikola. Bannayuganda baaligaana baalikuba bwetyo government ne ligiremerera ne bagenda maaso n'okubanga bali withdrawing. The government proposed amending Article 26 ono bagamba a nationwide land protection campaign by activists, religious leaders and the citizens led the government to withdraw the bill to avoid further political backlash. Nti bannayuganda abayitira mu ba activists ab'enjawulo, ba religious leaders ab'enjawulo, abatuuze abantu ba bulijjo Ssekinnoomu baakuba etteeka eryo gavumenti neewalirizibwa okulikola withdraw etteeka eryo ne liggyibwayo olw'amaanyi g'abantu. Ke kali ke nnakugamba mu katabo ke nnakugamba nti ke nnawandiika, the power of the people is much stronger than the people in power. Kakati wuliriza mu 2024 waliwo kye bayita the Sexual Offences Bill 2024 version. Mujjukire etteeka lyali lyaleetebwako dda. Tugamba wano etteeka lino lyamaze liggiddwayo lyabadde withdrawn and shelved mu mwezi ogwokusatu mwaka 2026. This bill has been introduced in various forms over the years. The 2024 version faced intense scrutiny and disagreements over its legal implications. In March 2026,
it was withdrawn from Parliament alongside other bills to avoid piecemeal legislation and allow for more comprehensive reforms in the future cycles. Etteeka eryo eryali lyekuusa ku kye bayise Sexual Offences Bill, etteeka eryo nalyo lyakubwa bubi nnyo mu mwaka ogwo gwa 2024 paka mu 2026 bwe bagenze maaso n'okuba nga balikolako withdraw baaliggyeeyo. Etteeka eddala lye ba withdrawinze mwezi ogwokusatu, the Administration of Parliament Amendment Bill eya 2024 mujjukira etteeka Lumuli yaleeta Honorable Lumuli Richard leader of opposition baberenga bamulondera mu parliament, simanya shadow cabinet eberenga erondebwa mu parliament n'ebirala bifaanana bwe bityo. Eryo etteeka bannayuganda baali kuba gavumenti neepondooka ne bagaana okuliyisa. Etteeka eryo lyaleetebwa Richard Lumu mu lutuula lw'eggulu. Mujjukira ne olutuula olwo nnyini kye bayita regional parliamentary sittings nti ze twasooka okukuba. Era bwe bagenda eggulu bannayuganda twavaayo nnyo nga tuyita ku mukutu gwa Radio TV n'emikutu emirala ne tukuba activity ntukuba project eyo ey'okutwala kuba baali bagenda kutuula eggulu. Mu Eastern Uganda bagenda kutuula Mbale, mu Central baali bagenda kutuula Masaka, mu Western Uganda baali bagenda kutuula Mbalala. Ekyo kyokka baakoma ku lutuula lumu olw'eggulu ne balaba nga tekijja kusoboka. Kati mu lutuula olwo olw'eggulu Lumu Richard mwe yaleetera etteeka. Simanyi lwaki abaleeta amateeka gano oba bills zino babeera beerimbika mu opposition nga bw'olaba nsi bambi. Kakati ne Honorable Lumu Richard yali aleese liri. Etteeka eryo baali kuba pomale mu mwezi ogwokusatu 2026 etteeka eryo baali withdrawinze. Waliwo clause mu kye bayita clause on mandatory coffee farmer registration sugar stroke coffee bills. Etteeka eryo nalyo clause emu mulimu akawaayiro akaali rejected oluvannyuma lwa bannayuganda ogenda maaso n'okuba nga bawalira. Wulira, the controversial clause in the National Coffee Bill sought to register and license all coffee farmers, which farmers feared would lead to over-regulation and taxation. Mujjukira mu tteeka ly'emmwanyi lye baali baayisa mwalimu akawaayiro akagamba nti omulimi w'emmwanyi alina okwewandiisanga n'afuna layisinsi. Kati etteeka akakawaayiro baakakuba era baaliyisa naye akokko baakajjamu. Abaka ba Parliament baalemerako naye nga ddoboozi lya bannayuganda lye lyasinga okukaluba. Amateeka mangi nnyo agabadde nga galeetebwa. Lesson gye twayiga mu kino: these instances demonstrate that while the government often has the numbers in Parliament, intense public scrutiny, regional leadership rejection, Igi, TESO and SEBE leaders, and organized civil society advocacy can force the state to retreat or rethink legislation that is seen as against the people. Nti kino buno bubonero obulaga nti singa wabaawo amateeka agaleetebwa nga tegali in the will of the people, newankubadde nga gavumenti side ya NRM balina numbers mu parliament, singa bannayuganda tuvaayo ne tuyita mu religious leaders, ne tuyita mu ba activists ab'enjawulo, ne tuyita ku mitimbagano egy'enjawulo, tusobola okukuba etteeka lyonna b'ebbago lyonna liba lireeteddwa. Tusobola okukola kye bayita intense scrutiny, public scrutiny, ne tugenda maaso n'okuba nga turejectinga ebifaanana bwe biti. Kakati bakugambye wali government is bringing sweeping amendments mu tteeka lino ligenda maaso n'okuba nga lyogeza abantu obwama, naye ekinaddirira ffe weetuli ogenda maaso n'okuba nga tukikutuusaako. Kakati gwe ayagala okumanya byonna, genda maaso n'okuba nga okyagoberera omukutu guno naddala gw'atanaba okuba nga osubscribe nga kikole. Kira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kadde ka notification obeere omu ku abasooka okumanya buli tuba tutaddeyo, tubeere nga ate tutambula ffenna tuwuliziganye mu updates eziddako, kubanga ffe weetuli wano okubeera nga tukutuusaako buli nsonga yonna egenda mu maaso n'okuba nga ejja.